Luigare isaba kibinga musawo wa bisolo saba buli alaba olutambi luno ku YouTube channel yaffe Living Agriculture njagala obenti buli kye weetaaga kyonna ekikwatagana ku by'obulunzi oba nkoko oba bisolo ng'ambe ebisolo mulimu ente mulimu embuzi mulimu endiga mulimu n'embizzi kati gwagiraba ng'oli musiraamu ng'ate nze yisa teweesisiwala ebisolo bino byonna tubirunda era n'ababirunda babirunda kusobola okuba nga tufunamu ssente gw'okola ekintu kimu genda ku channel ya Living Agriculture noonyaamu kiki kye weetaaga oyagala kukola ki oyagala kutandika kulunda nkoko oyagala kutandika kulunda bumyu oyagala kutandika kulunda mbuzi oyagala kutandika kulunda mbizzi mu ebyo byonna gwe bw'ona ogenda ku channel ojja kuba otufuna buli atulaba lwaki ntandise ne bakulu bannange bano abamu mugenda ne mulowooza nti emirimu gino girina kuba gy'abantu bakulu no twetaaga gw'ayina omwana kati sooka otunuulire ono ayina emyaka emeka tunuulire ono ayina emeka otunuulire n'ono ayina emeka bano bonna ze ttiimu ze tuteekateeka gw'atulaba osobole okumanya nti n'omwana we asobola abamu mugenda ne mulowooza nti okulunda enkoko tulina kuba n'abantu bakulu nnyo balina kuba banene nnyo balina kuba baasoma nnyo mukulu munnange ono mpozi gwani nzijukizza bagambye mbu yejjingo oyinza okumbuuza nti lwaki mmubuuzizza mwennyini asobola okweyogerera n'enkoko gyakutte kiba kitegeeza nti bwe tuba kugamba nti tugenda kugema tugenda kujjanjaba tumutandika akyali muto neiba tebakuwulidde bagamba amannya ye Nalukenge Martha jingo osoma piki uwa primary 2 ate hope uwa pifo ate gwe mukulu munnange uwa senior 1 ndowooza mulaba ttiimu gye tuyina baana bato okusobola okuba nti tubaagazisa emirimu gye tuyina okuteekateeka bwe tuba tunaatambula n'abaana bano tuleme kubategekera naye tubateeketeeke nti bwe tuba tugamba nti twagala kulunda nkoko amanyi enkoko baziwa batya amazzi amanyi enkoko baziteeramu batya emmere amanyi tugema tutya tugema ddi era tugema wa mpozi gw'oyagala kubeera ki ono aŋambye mbu ayagala kubeera dokita ate hope mbu naye dokita ate gwe mbu naye ayagala kubeera musawo kitegeeza nti tuli mu sisitimu y'emu twagala buli alaba channel yaffe eno ku YouTube mbagambye noonya YouTube eri Living Agriculture ojja kuba otufuna ebikwatagana mu kulunda enkoko ebikwatagana mu kulunda obumyu ebikwatagana mu kulunda embizzi ndi musawo wa bisolo natendekebwa okubanga n'embizzi nzijjanjaba so kati njagala bakulu bannange bano olw'okuba nti balina emirimu emirala gye bagenda okukola ekirungi nti mubalabye gw'owuwa alaba essaawa eno yenkana atya omuteeseteese otya asobola okukwata enkoko enkoko eno gy'olaba zino enkoko ze bayita ezaaleeyaazi ze mugamba mbu zibiika magi naye saagala oŋŋambe nti zibiika magi ze ŋŋanda zo zibiika ki byo zibiika bijanjaalo then zo ziri broilers by the way nazo zibiika kati njagala tulaba ofune ekyokuyiga buli lw'onootugoberera ku Living Agriculture channel YouTube okojja kuba otufuna subscribinga kuba essimu bwe kiba kyetaagisiza bwe kiba kyetaaga kujja kukulambula tuli mu kuteekateeka kulaba nti mu luwummula olubanga lunene abaana sayizi eno mubatuweereze gye tuli tubateeketeeke basobole okuba nti nabo bafuuka abasawo nga tuna batwala mu masomero gaffe yiino naawe yiiyo tugikuwadde ezitowa oba tezitowa so kati abatulaba njagala bw'oba olaba ebiseera ebisinga njagala nnyo n'obeera ne kapeeni kuba buli lw'obeera ne peeni owandiika n'otinga wansi kiki kye kyetaagisa tugenda kutunuulira layers tuziteekateeka tutya zirya mmere kika ki
era tutandika okuzikyusiza emmere tutya n'amazzi tuzina kubagenkana ki. So kati awo katulinde ekiddako.